Endobeso. Kugenda mu mukaaga tefama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Wanji mukwano nkulamusiza nnyabo kale sebo nange nkulamusiza nnyo sebo mpitibwa Kadimana Mayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano nga nabano wedda we tuli wano tuzze obulamu buli butya obulamu bwe butyo tebweyagaza nnyo kiki nteera bwe nali nkugambye nabiraba wano naye nze nabiwulira naye njagala obinyonyolemu n'abawuliriza basobole okutuwa ku magezi banaye mukwano nali nina amaka genkolamu ag'omugagga kati mukola mu maka ag'omugagga omwana w'omugagga nga obimanyi naawe nanneegwanyiza nankwana kati we yankwana ne tubeera ng'ekintu tukikwasaganya omwana yali abeerera ddala awo waka yalinga abeerawo yali musajja mukubukavubuka kiki kale era si mukulu nnyo okutwaliza awamu nga naye abeerawo waawe esebo okay kati munnaye mukwasaganya ensonga nenfuna olubuto naye mukufuna olubuto luno omwami oyo mwegayirira mpe ku buyambi tayagala kumanya aneegayiriza bwegayiriza kankikinale embuuzeemu esebo kakati oli makaago kati nze navaayo anti nga saagala nnyo ntabuka ya wakaawo kuba yaŋŋamba soogera nga nti no ndi lubuto lwe okay olubuto baalutegeera abaawaka tebanaba dutegeera maama we abeeraawo ne taata we wali okola abeeraawo naye ate woba ofunye olubuto lwaki wali tosobagamba kati wavaawo obuvuwe anti kasi ye kasi akitegeera nti ndi lubuto yali agambeerewo okuba nti anfunisizza olubuto nti akufunisizza olubuto naaku kati we yakugjawo yakupangisiza teyampangisiza era nze neefaako kati obeerawa mbeere ne wange opangisa esebo mpangisa ate ng'ewaabwe gye nali nfuna kasente ana ebintu nga bizibuzibu kakati gwe sente kati ezikubeezaawo ozijjawa bannange neeyiya bweyiya kuba buli omukubira essimu abeera mu kuyomba tayagala kukkiriza nze naye mbadde nsaba mumunjogereko naye akuwe sente ozo oyagala buyambi oyagala ki njagala mpe sente ate ne laavu yo njagala kuba njagala tukuze olubuto lwaffe laavu ensebo omuvubuka ekitegeeza omwagala mwagala ssebo naye bw'oba omwagala munaye tewaba mutawaana lwakuba ate kakati bw'oba waddukayo eri nga tebategedde simanyi kuba kati omwana bajjajjaabe tebaamumanye nze njagala nnyo bamumanye naye yatono yakyagaanye olubuto lwa bbanga ki olubuto lwa myezi 7 luba lukuze ensebo lukuze yakoma ddi okuwa ku buyambi bannange ebbanga liweze nga tampa giweze kale tovaako kamukubye ndaba kuwa n'ennamba eriko kayizi esebo ye kayizi mukwano yoyo kayizi kale tovaako katumukubire twogereko naye wano kale sebo kati bino ogenda n'olaba abasawo ku bino bye bagamba nti omukazi w'olubuto agenda n'alaba abasawo Hello. Mwami Kayizi. Sebo. Nkulamusiza ta. Tutenkanya mweyo. Je tuli kakati. Yes sebo. Tufunyeemu ko obuzibuzibu. Ate butya muganda. Yegwe Mwami Kayizi. Nze sebo ne sinaba kutegeera sebo. Okay, kakati nze bampita Kadimana Mayanja ne Kabogoza tukubidde okuva wano ku Beat. Sebo. Ku radio. Sebo. Oyina omuwala gwe bayita Mire. Mire. Mira atugambye nti yali akolako wammwawo n'amala okukola n'afuna olubuto neba ne mira ate bwabitutte kumpe okiki okay omumanyi okay kakati mira yatugambye nti wamufunisa olubuto naye okuva lwamufunisa olubuto tomuwa buyambi wamugamba aveewo yali akola we yali ajja akasente n'agenda kati ali mu kweyiya bambi alina akazigo waabeera naye obuyambi tafuna ate buli wakubira essimu omukambuwalira sikumukambuwalira mmere namugamba ekyo kukolera akimanyi nammere namutegeeza buli kimu ekyokukola kitya akimanyi ye kenyini kijja ddu kunnyonnyola mu details naye ekyokukola akimanyi anti kaakati muzeeyi
kakati ekisinga buyambi kati guwamu ekyokukola kyalimu obuyambi n'okubeeramu amatankane kubanga nze ebintu ebyantabulira muganda wange kati yasazira obitwala kumpewo kati ng'ate ekyokukola akimanyi ebintu nze kasita namusanga ate akukuta n'ekitange akola ki yali akukutamu n'ekitange naye nebyensobera kakati okukuta kutya yali ate naffe yali atugasse nze n'ekitange ne taatawo ne musanga akukuta n'ekitange ddala nga baagalana ne mubulira ekyokukola kakati atugambye ebyataatawo tabitugambye naye atugambye nti era wamugamba n'omugamba simanyi aveewawo toyagala lubuto wali balumanye ekyo nakimugamba nga nabyo nange nfuna okwekengera mu mutima ne mugamba era ekyokukola sijja kunyonyola bingi nnyo abantu gyadde kupoze sijja kugenda mu bingi nnyo naye ekyokukola okay kakati taata tukole bwe tuti n'emmere kwali ku layini mmere wandisewo wali oyagala muzeeyi wamma olaba we namwagalira nali sinaba mwagala nga tonatandika kwagalani kwagala kayizi ye nga tinakwagala kayizi kati we nayagala kayizi ebyamuzeeyi n'embita katokiraba gwolina akapima nti muzeeyi yali talina waazuuse mu byembuto okitegeera lwakyanga nedda muzeeyi taluliko olubuto lulo kayizi muzeeyi tabiriimu ekyokukola okimanyi toteeka mu buzibu nedda olubuto olulonze mpa obuyambi njagala tukuza olubuto tolina kyoŋŋamba nagenda okukwagala nga muzeewo tuwetadda myezi ng'ena emabega mire kanjagala nkubuulire sijja mukwetotola ku bintu bingi nnyo ekyokukola okimanyi va mu byemyezi ena bwe bitusazeho bitwala ku mpewo naye nsinga gyengenda byongerayo kwogera bingi ku mpewo ekyokukola okimanyi mire ekwegayiridde ndeka nedda mukwano nkwegayiridde ndabiira n'olubuto olulo si lwa taatawo owaayi onadduse mire wanjisebo wali ate weebaka ne muzeeyi wamma nedda oya muzeeyi nali nabita kakati lwaki wayagala ono ng'okimanyi ate ne muzeeyi w'omwagala kati olubuto oba lwa muzeeyi nga tomanyi nnyini lwo nedda olubuto lwa kayizi nagenda okutandika okwagala kayizi ng'ebya muzeeyi twabita dda muzeeyi yeyakusooka muzeeyi yeyansookako yeyankwana naye kakati nagenda okulanga ebya muzeeyi nga si myaka gyange ate ng'oli omwana nkolera ekiriyo nga gy'emyaka gyange ono kayizi ye ne kakati ompulidde agamba nti ekyokukola okimanyi bannange kiki kyeyagamba okole bannange sina wemba nnyonnyola mulina ekintu kye mwateesa bannange mire wangi kiki nga toyatula biwanvu okay kale biba biwanvu katugendeko mbawuliriza tulabe amagezi ge batuwa Sansa mujigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukabugusa kuchenda mukaga mukyala mire ekintabuli ky'omuziki byebyo abaddatya wanji enyabu yenze birungi ebuwanvu mire naye alimba nnyo bannange omusajja nawe yeeganye naye omukyala alimba nnyo bannange yayenda nnyo yagattika ensonga webale nnyo munaffe BFM kadima esebo Walaikum salam wa rahmatullah. Agamba chinda mayanja ne kabogo. Tuli mkwano. Banange mbagala nnyo. Naffe bwe tutyo sebo. Amanya nze Haji Kasule Kabowa. Ye Haji. Ne bambi omuvubuka mutuufu kuba oyo abeera maama we. Okuba nga bambi yagendayo nga omuvubuka tannaba kumanya. Kati oluvannyuma bw'amala okizuula nti akukuta abeera ne taata. Kitabuti haja tuwuulu. Omwana wa nnyawo wanjajati bamazemu amaanyi g'ekikazi ogawulidde gasindikire nze gaba gakuweddemu amannya jati namponye Kabowa yajati yoyo omwana buzaabuza abantu mawemukirano gennyini babeeremu n'akapima ddala kayizi wadduka munyanja sigadde yajati namponye Kabowa yenze kabogoza samone nnyimba mwendezi singa okwokya togivaako BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga